Gule mitade good boy. Singa bakujita nayo. Nzenda kutagola begize gola yiho ngotandika okwogera. Tubirowooza Agenda kuliwala naawe otandika okwogera. Tukwaniriza omulabi waffe wa program teeka ku tteeka program mpya ddala nno ddala mu program eno program tugenda okubeera nga tutunuulira amateeka eddembe ly'obuntu ne essiga eddamuzi nga lyonna lyonna bwe liri era ggwe anaabeera alina bibuuzo by'osaanye okwebuuza ojja kubeera otubuuza tukuddengamu era tukusaba osubscribing awo osobole okubeera nga otugoberera bulungi nnyo mu pulogulaamu eno. Olwaleero nno ndi ne munnamateeka omutendeke nno ddala tetuzze n'abantu bakyakayiga wabula tuleeterera ddala abantu tugenda kubeera nga ne bannamateeka okusingira ddala ono gwennina olwaleero ssebo weeyanjulira abantu bakumanyi omukisa ogumpadde erinnya nze Ibrahim Katongole era nga ndi munnamateeka nkola ne Malika Advocates tutuula okwoldi Kampala Genes Plaza ekizimbe ekyo kitunulire ddala muzikiti gwa Gaddafi oba otuuse amateeka ago omuntu ayinza okwebuuza nti ono gwe tuleese era agamazeemu bbanga ki era bantu bakumanyidde wa okolera wa okolera mu Kampala Gulu Wakiso wadde mutuula awo naye mutambula ntuula oldi Kampala naye nkola Uganda yonna entambula n'amazzi ngasomoka okutuusa amateeka ku bantu osobola otambulira ku kakkani yonna tubaddeyo kalangala bantegeera bulungi ogenze kutereeza nsonga z'amateeka kunnyonnyola abantu biki ebyetaagisa na kubalwanirira ddembe lyabwe. Kaakati kanso twagala olwaleero tutandikire ddala we tulina okutandikira omuntu oyo atulaba asobole okubeera nga asobola okumanya etteeka kyeki era kubanga tuyinza ogamba takikoledde mu mateeka tokikoledde mu mateeka naye etteeka kyeki oba yagoberedde amateeka gegaliwa era ddi wobeerera nga toli mu tteeka na ddi wobeera nga oli mu tteeka. Kakati etteeka ekisooka tulina amateeka mawandiike n'amateeka ag'obuntu naye oli bwakubuuza nti etteeka kyeki etteeka kyekintu ekyo ekitukumaakuma ffe ng'abantu liyinza okuba nga okuva nawaka ewuwo bw'oyimirira n'ogamba leero nti baana bange ewange bwe ziwera ssaawa 2 teri kuyingira libifuze ki era enkera bwe mba mpolereza omwana mugamba wamenye ki etteeka kati etteeka kyekintu kyonna ekikumaakuma abantu tugambe ke kakwakulizo akateekebwawo mu kukola ekintu tekandibadde kakwakulizo bw'ogenda mu Lunyanyimbe kyekintu kyonna ekifuga behavior y'omuntu gwe bw'oba tunuulira bw'oti ogenda okulanga buli ekiringa ekikukugira liba tteeka. Omuvuzi w'emmotoka togiteeka ku kkubo nga tekuli pamit buli kyonna ekibanga ekikukugira nti owaayi omwana ono muto tomukozesa likugidde lifuuka tteeka. Kati tuvudde etteeka tutegedde etteeka wawe liva naye kati waliwo omusango omusango gweguliwa era omuntu azadde omusango. Kakati omusango bwebanga nsonga nga tuze ku nsonga ey'eggwanga mu Uganda oba eggwanga lyonna liba n'amateeka amawandiike. Amateeka ago gaba mangi naye wano amateeka agafuga gye twandiyisinga criminal system nti bakututte ku poliisi mateeka agabonereza agali mu bumenyi mu buzzi bw'emisango ziri bbiri waliwo criminal system ne civil yeyengasi ebiseera ebisinga nti bumenyi bw'amateeka era obubonerezo ebiseera ebisinga kukategeerera amangu emisango gyonna
gwe bakutwala n'olaba nga Ibra si yakuvunaana oba muganda oyo nga si yakuvunaana ola ne bagamba nti Uganda versus omanya nti oli ku criminal ono Ibra versus gundi gali wangu guba gwangasi ndiirira wakoze bwoti gwangasi oluusi n'okukkaanyiza awamu nti kati kale tewaliwo agenda kubaako kyasasula naye wali ggwanga lyeri bali kuvunaana nze yakuloopye ku poliisi nfuuka mujulizi era bakuyita ba complainants kati ogambe waliwo amateeka amawandiike ag'eggwanga kati nze gali wangu Pawulo ntegeera ddi timenye etteeka kubanga yinza okuba sirimanyi naye nga neŋŋenda nkola ekintu ne bankwata simanyi era nze nina kawaayiro ki akanyamba okwerwanako nga nze abadde tamanyi naye nga omusango nguzizza naye nguzizza mu butamanya mawulire ag'ennaku gennina eriko etteeka gannaku badde manyi ogenda kuŋŋamba nti nange ninayo we neerwanirako kuba sibadde simanyi kasitozza omusango tosobola kuvaayo nogaa nabadde simanyi era mu mateeka tugamba nti ignorance of the law is not a defense nti obutamanya nti guno musango tekigufuula nti ki nti kati si musango bw'ojja n'onkuba n'ogamba yii nadde simanyi nti ogwo musango oba okubye kati ge mawulire amabi gennina mu layini eyo kati nina mmanya ntya amateeka gano nemmanya nti buli tteeka kino bwenkola kino mu bubwe nti bamenye etteeka ogwo musango bwenkola kino amangi amateeka go mangi era kyenkana omulabi waffe toyinza kugamanya gonna naye kisinga obulungi awo kufuna looya ne wobwebuuzako nga tonnakola kintu kyonna mu maaso eyo tujja kuba tubiraba nti newoba olina kwoyagala kugula kyandibadde kirungi neweebuuza ku ki kulooya kuba yaba yatula mu kibiina n'asoma ebyo kiba kirungi neweebuuza naye ate waliyo amateeka g'osobola okwetuusaako nga gwe omuntu n'ogasomasomamu noyitamu kati waliwo etteeka erya Penal Code Act lyetteeka poliisi lyesinga okukozesa ndowooza nze nno nali manyi Penal Code nti ezingiramu amateeka gonna ndebiki eryo tundutundu ly'amateeka era eno tuziyita chapters eryo tundutundu naye nga amateeka gatandikira ku constitution ojja kwongera otulambululiramu omuntu ategeere Penal Code ki ne constitution yeno byebiki muntu alaba ebintu mujja wali ne mwogera oluzungu ate nomwana tumubeera wali oluusi ne mumumuunya n'abalamuzi awo ffeeno oluzungu tuluwulira kitono munnaffe tubeera oluusi tetubiwulira kati oluusi ogezaako naawe oluzungu lolinamu olutini oteekeyo okutu osikeesikeyo owulira simanyi yohona worship obulagidi kati kanso nzizizza omusango bangutte oba bayinza okuba nga poliisi si yenkutte gwe gwenzizizzaako oba omuntu yenna gwenzizizzaako omusango ogwo alina kutandikira wa era nze azizza omusango nange bankwata batya okuntuusa eri kubanga wayinza okubaawo engeri ateera okumenya etteeka mu kumenya etteeka kituufu ate era katubirabye nnyo kati mu ggwanga lyaffe nti osanga alina okukwasisa etteeka ate n'amenya etteeka nga naye akwasisa tteeka so naye mabegako wali twagambye nti waliwo emisango egy'engasi n'egya criminal kati tugenda sooka tunendooza criminal abantu baffe abasinga kati asinga osibisa ndowooza kasita owulira criminal beyanzibye yankubye yakozesezza omwana yakuta omukyala yasse
oyo n'aba criminal kajibe gino emisango egya traffic gyonna gigwa muki mu criminal naye omuntu yenna asobola munnange nokukwata nakutwala ku poliisi ng'akutte n'emikono gye era bwodda gozako akatambi emabega bantu baffe edda ba defense b'ebyalo ba LC bakwatanga muvubuka ne bamutwala kuki ku poliisi nti wabbye enkoko ya maama Nakiganda tugende. So etteeka eryo actually etteeka erifuga poliisi lyennyini mwe muli ensonga ezo nti omusirikale asobola okukukwata bakikozesa nnyo mu byobufuzi asobola okukukwata ng'ateebereza nti obadde ogenda kukola omusango ne bakukwata olw'okuteebereza nti oyinza oba gy'olaga oba kyogendako kiyandivaamu obumenyi bw'amateeka oba olumu bakikyusamu ne bagamba nti tukutte tukutaase okutangira kiri okubaawo wali omunabyafuzi gwe bakikolanga abanga afulume waka ojja kuzza omusango era olwa ku poliisi abaitawe nako nga bbiri nga bamutadde oluusi nabavuga nga bamuzaaka tubadde tukutangira ogenda okukola omusango kati katukukwatire wano nga tonnatuuka so poliisi erina mandeeti eyo mubateekamu ekiri era tuddeyo n'okuba emmeeza n'ogamba nti ankwata atya nga sina kyenkoze akukwata kati ngenda ku mulimu gwange onkutte gonteebereza tiŋŋenda kukola musango anti asobola okukolako eyo eyeba arrest naye era oteebwa kuba ekirala kyandibadde kya investigations naye era si buli kaseera nti bakola ki bakikola oba ekyokulabirako otambula kukubaawo obwa kavuvuŋŋano kyalagambye banzibye poliisi ziri kujja nekola raid entwala abantu nga 6 nemubeerayo olunaku 2 eteeka muwatulikiriza ennaku 2 sawa na 8 nga poliisi ejja kutte gyeziri ndikuteeka muteeka mwekiri zirina okubesawa poliisi ne enkeera oba olina ogenda kukola ki poliisi weba ekikola kikyamu erabika naye erabika ebigisukkako ebigireetera okukola kiba kikyamu bwebanga ekikoze bwetu kiba kikyamu kubanga lwotuuka nolaba oli ng'agamba ku poliisi mazeewo wiiki mubeerayo mu kooti naye ntera okugendayoko omuntu naye amuleeta n'agamba nti wekitiibwa mulamuzi maze wiiki ku poliisi nga tebandeeta wano simanyi lwaki naye kikyamu era olumu oli bwakyogera bwatyo aba agezaako okusaba kweyimirirwa lwakuba nti tubijabulajabulamu puroguramu yakatandika kati olumu tubuuka batandikidde etteeka kyeki tuli ku poliisi obadde okyannyinyonnyola wali nti amateeka tulina civil ne tubeera ne criminal kati omulabi waffe oyo yandyetaaze obadde olimu tugamba nti poliisi wano esobola edda abantu bakwatanga omuntu ne bamutwalayo ku kakiiko k'ekyalo defense mu bufunze gweomuntu sekinoomu tolina buyinza bujja kukwata nze nobaako wonzigalira akakiiko atilisi oyita mu mateeka nkwate ontwale ku poliisi si gwe kunsiba ate bwokikola naawe oba omenya etteeka era osi tosobola kukukwata nebaako weekusibira kubanga talina ki nakano kankayiseewo ne RDC talina buyinza kukwata naye abeeko wakutereka ya poliisi yokka mu ggwanga poliisi yeyina okukola ekintu ekyo ensonga lwaki ne bannaffe boolaba nti gundi abuze bw'abanga alabika abumbukira bwati ku poliisi kuba nabo beera bakakasa nti eno gyabadde amateeka geregakola ki tegakikkiriza poliisi nga tebannakutuusa mu kkooti yerina obuvunaanyizibwa okuba naawe kituufu era bwobanga balina okusigala nga bakutte poliisi bwe kutwala mu kkooti bw'ova okwenda kugenda mu prison teriyo kitongole kirala kirina kukuuma komera lirina okukuuma poliisi kumalamu essaawa ziba 48 ziba ennaku 2 genda mu kkooti bw'oba tosabye okweyimirirwa
eba prison luzira nti kyekyasinga otukwata luzira oyogera luzira oba otegerera wotukomera gyolitererayo bantu tosobola kukwata muntu kabe mukozi wawaka omanyi tulina okuleeta ezimu ku byokulabirako abantu byaffe ebibali okumpi nti omukozi wewaka tolina kukola ki kumukwata mbu simanya namusanze anziba nobako womusibira ekikolwa ekyo basobola okukusiba kati ogwo musango ki kati tutangazeewo nga tetunagenda musango ki gwabazizza bingi okusinzira kwanoonyereza ayinza okuteeka olyayinza n'okugamba nti wadde okola kidnap nti wabadde owambye muntu musango munene weegiri kidnap with intent to murder nti wabadde owamba omuntu n'ekigendera ky'okumutta so ate nga nesemateeka takukkiriza kujjako muntu ki dembe lye olaba poliisi bagiwa ennaku 2 okubanga ezijeko eddembe lyange kati ate ggwe kati obadde otugamba poliisi emisango omuntu emisango gye tulina civil criminal ono n'otulaga nti engeri omuntu gyali tubadde tukyali ku process omuntu engeri gye basobola omukwatamu era mitendera ki okutuuka okuntuusa mu kkooti kakati then tulyoke tulabe bw'obanga oteeberezebwa okuzza omusango kuba ffe mu mateeka tugamba nti okunkwata obukwasi tekikakasa nti mbadde nkola ki oli muzi wa ensonga lwaki ne munnaffe omu gwe bakwatakawo nga buli omu ng'akakasa nti yassa abaana okera onyuumu era gwamukamu buli ate no n'ateekayo yataddeyo okujulira so naye agamba nti nedda si kituufu sigukolangako kale omuntu aba ateeberezebwa era mu lulimi tulugenda okuba nga tukozesa nti singa okwatibwa nga oteeberezebwa okubanga olina kyokoze ekyandibadde ekituufu kutwala ku poliisi bw'otuuka ku poliisi ate amateeka gano mazibu kanso kubanga nteeberezaamu butuufu omuntu nga bamukutte lubona oba oli awo bamukutte vidiyo nga kati omutimbagano bwe guliwo bamukubye ebifaananyi lubona mu kikolwa ekyo oba tugeze kutta muntu bakola ki nate gwe nojja noŋŋamba nti ateeberezebwa waliwo yakimbuuzaako ekyo nemugamba njagala onkwateyo vidiyo nga nina kyenkola nange ompeeyo essaawa emu nkomyewo vidiyo yemu nga gwalimu wakati emitimbagano buli omu agukozesanga bwakoze eki bwaba ayagadde nsobola okuleeta vidiyo nga gwalimu naye nga sinze mu butuufu nga bakukyusiza bukyusa ensonga lwaki tulekawo ekkuba eryo ofune munnamateeka omunnyonnyole nti olaba vidiyo eyo sinze kati ye aba mukugu w'ekimala okugenda okugisima okumanya oba ddala ntuufu tuddeyo wali omulabi waffe atugoberera asobole okumanya bwe bamukutte omusirikale either amukutte amuteebereza oba akakiiko k'ekyalo kamukutte kamutwala kakukunguza gwazizo ateeberezebwa saagala kuteekako kakukunguza gwe ateeberezebwa okubanga ozizza omusango tukutwala ku poliisi erinaanye olwa tukutwala wetukutuusa ku poliisi mitendera kigi egiyitibwamu bw'otuuka ku poliisi bakuggyako particulars zo manya myaka tukuteeberezebwa kubanga okoze musango ki ate information ebatera kugijja kwona aloopye gwe tuyita complainant nga gwe babibuuza ebyo yeggwani nze Paulo Kaliwanga obeerawa mbeera gindi emyaka emeka nkwegiti ekikuleese bulabula mbadde ndi mu jjaamu ewandegeya gundi asise essimu ne wabaawo omuvubuka asise essimu yange abadde bwati ne bwati kati awo ebiseera ebisinga obeera balina gwe bakutte basobola n'okubuuza ekibuuzo ekirala nti suspect omumanyi oba nedda bakambuuzaako kati ebiseera ebisinga lwaki omuntu oli ateeberezebwa ddala yeetaaga munnamateeka osobola okunteebereza nga ekituufu sinzi ng'omuntu mufaananyi
waliwo omwami katone owaswa waliwo omwami gwebakuba wano yali azanya rugby gongoje namyamizanyo ensi egenda omumutegeera nga tena omugambira nti ddala yabadde asika kasawo kati ebikolwa bwe bityo ensonga lwaki kituufu twetaaga abantu bagende mu mapoliisi ojja kukwata omuntu omukube ng'ate ekituufu talina kyakoze ate ogwo musango okuba omuntu bwotyo okutwalira amateeka mu ngalo musango baguyita ani ogwo kati ekyo bakola omwami mob justice naye kati ate ekyo kiyitirivu wakati bakuteekako mob justice jjukira yafa ne bakuteekako mu madda olabye obutamanya gye busuula abantu nti osanga owa boda yali avuga piki asanga gwe naye n'agenda atomere eyandibadde mob justice omuntu afudde kati kuliko mu madda so ebintu bwe bityo tuba tuwulizanya abantu nga bagamba UMA 374 bafuna kifaananyi kyo kya face oba face kuba kati ndaga muntu omanyi wetuzifuna bakuteeka mu sisitimu wali nga data ayiika so obutamanya face nefaananyi eyakatulamu George abeerawa so ekyo kituzayo ku kiri lwaki omuntu tusigala tumuteebereza oba oliawo singa bakwata omwami oyo kuba yali azanyira ggwanga lya Africa singa bamukwata bukwasi bamutwala ku poliisi asinga kati emboozi oba oliawo bandimutuusiza ne wali waliwo wano ogambye ebibuuzo bye bakubuuzabuuza banditegedde nagamba naye ono nedda like tasobola kusika kasimu kugundi gyaliko level gyaliko tasobola kusika kasawo lwaki omuntu tusigala tugamba ateeberezebwa kuba onaakukwata n'okusaliraawo ojja kutta bangi actually weeteeberezaamu ossa omuntu otudde obulamu mu bukyango omanyi waliwo n'okutta nedda waliwo okubeera nga omusse tugeze nga kituufu mutuufu abadde abba ye mutuufu abadde abba naye nkiyite ntya obwenkanya tebuliiwo ono abadde asika kasawo gw'omuggyeko obulamu ye takosezza waliwo oluusi mbeera eyo mu kooti ne mulina mugamba simanyi kozi dik hamu nemutuusizaako obuvune tewamutuusizaako waliwo emisango egimu nga amaanyi g'oba okozesezza geegawulwa mu musango okugeza obubbi ebayita theft robbery aggravated robbery byonna ebyo bubbi robbery aggravated robbery yongerako house breaking mukiyitaani bagale biki ekyo nakyo kirala house breaking ebyo byonna bibaamu obubbi kati ate eri bagale nyingisiza kifuba nembaako kyenkola oba kati tujja biraba ebyo byonna ojja kubitunyonyola tujja kubittaanya omanye lwaki omuntu ono tolina mumukuba kubanga omuntu gwe bagamba nti theft wadde ababbi ekibonezo kye weekiri owa aggravated robbery naye ababbi naye neki kikola ki gyekiri era kuliko bagamba nti oyo wakalabba nti ono tumusibeyo emyaka 3 ono tasukka ekibonezo tekisukka myaka 3 nti ono ekikyo tekikka wansi wa myaka 7 kati gwali eno bwebugamba nti babbi gwotta busi oyo kyagwokya kati obadde otutuusiza ku poliisi batuggyeko details kati otuuka ku poliisi twagambye nze complainant alese omusango bakuggyako ebintu byo nga tubikonyeeko manyi obeera wa kiki bakubyeko ki era awo ku reception awo ofunire abantu gye tuyita reference teeko olina ofuna reference kiba kirungi abamu tebazifuna ndowooza tebabifaako babufi oba anti kati bwotagifuna ne fayiro yo ebanzibu kukola kikunoonya gwe gye twala nti reference eyo yessimu yo singa buli akubira tosevinga ekiseera kituuka ng'ogamba obaani akuba naye oba ne ka reference ko naye bwekikuyambako okugenda n'ofollowing up omusango gwoba walopa ku poliisi okufuna reference kanso ogambye kirungi nnyo omuntu agende ku poliisi bw'oggulawo omusango saba bakuwe ka reference bakakuwa bakakuwe tubusuula busuula ye fayiro yo
osobola ogigobererera nti ne bwogenda mu ofiisi eziddako bakubuuza fayiro ye eri ku gundi ki osobola okunyonyola nti nalopa omusango era reference yiino era akapapula ako ke bakuwa kabako ennamba y'omusango gwe walopa ku poliisi erinnya lyo complainant ne suspect n'omusango gwe walopa kino ekibeera tekibaddeewo leero tugeze omuntu tetumukutte leero gye bujja mu maaso wemufunira nsobola okuttukiza nti agalibwanga oyo naye yabula oba otambulatambula oliko yima n'omugwawo kati just recently this very year waliwo ateeberezebwa wangambye kuteeberezebwa saagala nange nyambe nti yakola kino okujjako nga gumaze omumusinga kooti nemala negusala negamba nti tikati Ibula waliwo ateeberezebwa okutta muganda we mu bitundu byawaawo kawempaawo mu bwayisaawo ngodda ku luguudo lw'ettula yafumita muganda we mbu ateeberezebwa okufumita muganda we screw driver ku mutima yamuviirako okufa nabula kati omuntu ekitegeeza essaawa eri nti newoba omusanze Kalamojja ogenda ku poliisi nobagamba nalopa omusango koodi Kampala omuntu ono ku poliisi y'ekawempe tulinayo fayiro ye ateeberezebwa okukola coordinated bulungi bamuvuga ne bamuza ne bamukwatirayo nemuleetebwa naleetebwa wano ndowooza akantu ako kategedde mu bulungi nnyo gwe omulabi waffe olina okubeera nga ogoberera emisango gyo toleka nga reference ku poliisi oba babbye kasimu oba bakutte mu nsawo owaabye wonna wonna oggulirawo omusango fuba okulaba nga ofunayo ka reference kakubeeremu beera ne reference y'omu nsawo gikuume butiribiri essaawa yonna yonna omusango osobola okuddamu n'ogamba nti owaayi sazza musango era asiza ddala ate nno bannaffe abamu bagirabanga akapapula obupapula naye nga kikulu nnyo ate abamu tubisuula netogoberera misango netugamba poliisi tekola kakati kanso nze gwe batuttenga omuvunaanwa ntuuse wali bantaddeko omusango baguntaddeko nze kiki kye nnina eddembe lyange liri liddawa era biki bye banzijjako nga nze kubanga oluusi wetutuuka wali bibaba towa biraato towa simanyi biki simanyi Ebiswahili naye towa kitegeeza jjamu kati jjamu omusipi jjamu engatto gye kati mu butuufu bwakyo si buli agenda ku poliisi nti alina okuyingira seero ate ekyo kyo tukirabye nnyo si buli lwengenda ku poliisi nti olwokuba bandoopi nti nina okugjamu engatto oba omusipi nyingire seero si bwe kiri si kinyumu nti buli gwe baloopa alina okuyingira ki seero bwoba otwaliddwa ku poliisi ebiseera ebisinga omuntu akuyita aba IO oba investigating officer bwebeera bakwasiza fayiro y'omuntu waffe oli aba yaloopye afuuka IO oba investigative officer ono wawaaba omusango nga banvunaanye okukola ekintu nga IO bamuwa fayiro eyo era bwalikwata asooka complainant ono n'amugyako statement nagamba nti Ibula naye yabaddewo bwati ne bwati kimukakatako okubira Ibula si kukwata bukwasi patrol ogenda omuvube kujja kungaagaayo obanga ddala bwetaaga ddala okukola ki okumukwasa amaanyi naye nga kiba kirungi omulabi waffe bw'ofuna essimu ya poliisi tegeeza munnamateeka nti poliisi empise ensonga eri bweti ne bweti nze gwe bavunaana lwaki munnamateeka omutegeeza nti oyinza otuukayo ngaekyokola tokola ki tokimanyi n'ogenda n'oyogera ebyanjwanju mbadde ngenda kubuuza
maaso awo nti ddi kubanga osooseeyo mbadde ngenda kubuuza maaso awo bamaze okuntuusa kati buli kimu buli kimu kiwedde mbadde ngenda kubuuza ddi bwe neetaaga munnamateeka olwofunye essimu eyo oba poliisi lwekukutte kubanga etteeka likukkiriza okutegeeza ku bantu likukkiriza otegeeza abantu nti poliisi enkutte nkube ne kasimu akozesa eyange nti bankwatidde bankutte banterese wano anoonyeza wano neme bewanisa mitima dembe lyange okubagamba nti afande mumpe ku ssimu yange nkubire abeewange bampe bamanye wawendi oba nsobola n'okufuna bondi kyekyo kyenakonyeeko nti si buli gwe batwala ku poliisi nti olina okuyingira seero kati tutuuse bankutte mpise munnamateeka wange oba mukubiddeko antereezezzaamu andagiridde kyemba nkola kati awo kiba kiddako bwolina okukola statement eyo eyambako io waffe okufoominga opinion oba ddala omusango guno gwinako akakwate oba nedda era si okujja kuba nga bakukase naye sande advise muntu kugamba nti sijja kukola statement anti kati olwenza okugamba maze sirina byakwogera bw'oba oligambye tolina byakwogera poliisi kanso nedda so kati ninyo tuddiremu awo tewandikoze wetya sandiwadde muntu yenna magezi kugaana kola statement ku poliisi lwaki kubanga statement eyo eyambako io ono abamunoonyereza owa poliisi okugamba nti nakatono yabadde eggulu teyabaddewo so kikwanguyira nawe okuva ku fayiro ng'obudde bukyali mbadde manyi okusirika kulina oluusi lwe kumponyeza tuyinza okukutwala kuba ono ojjukira akyanoonyereza okusirika tujja kukulaba eri mu kkooti nti kati wano njogere kyemmanyi oba